Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga gena maaso subscribinga likinga commentinga tusobole kubanga munange tutambula fenna ntandise n'omukulu VIP Jemo ono nga kigambibwa nti yagudde mu batemu oba yagudde mu babbi era nga bano munange babayisiza bubi nnyo ddala wabula tetumanyi mbeera ssaawa zino gye balimu naye nga byo ebyabaddewo byabadde webiti naawe weerabireko Jemo kyo ekibaddewo mwana mbadde mu mmotoka akyali wange obadde mu mmotoka akyaliwe Range Rover mwana ne batukiika mwana babbi mwana babbe ebintu byange ndosanze n'abankubye banna ngolabye mwana kye bamwita bakyali abaye bazine bakukiike ne bayimiriza emmoloka ne babba essimu yo ya Jemo ngolabye mwana ne babba essimu ate eriko buli kimu mwana kati oli omulaye bamutwalidde mu ddwaliro mwana mtoto mdogo batukubye fenna mwana sorry what happened? You know, we have been attacked by some thieves around here. They crushed Jemo. So I came to rescue, but they were having machete, those metal. So they decided to hit me. Yeah, plus but we have seen that one of them. We have marked him Abat. Yeah, Abat. What did they had? Pangas. Abat was having a knife, and this metal. This one was from Abat. Yeah. Abat, yeah? Yeah, he's the very person I first grabbed. Yes. And then from there, his colleague came with this and hit my head so that I can lose conscious. I leave him to run. Buterevu mukwano gwange nga womanyi abayimbi bakola kiro era babeera mu bulabe nnyo awo nno omuyimbi w'omulaba ng'ayina abamukuuma si kwejalabya omukuuma aba ayina ensonga for example abamu ku bayimbi betumanyi abalina ba bodyguard abangi ye mukyala Spice Diana era ng'osobola mulala n'ogamba bannange nga keeraga naye aba agezaako kubanga munnange akuuma bulamu munnange ebyo weebityo weebiri naye katusabe mukama abasuuse mangu ye omukulu owa Fangon Forest Alien Skin munange alina obubaka bwawereza omukulembeze w'eggwanga jukira President Museveni ali mu critical condition era nga kigambibwa mbu agenda asuuka mpola mpola naye nga katusabe mukama amwanguyizeemu mu kusuuka because abantu bebo bagamba bamwetaaga ne Alien Skin alina obubaka bwe nasomako nekakoza mutale yenze yasooka okuleeta wanene enzige amadye nga asobola nga nze nga kulira kyo nga biri bitya maani ekitiibwa President andiyo banda nambali nagisibye bwetipulufu kiriya n'akasawa n'akamajje akabeera ku kido okuba engatto yo yeetaliimu ndi waka nga kiri kitya maani bulijjo badde ogombagamba tuli President geto youth nga bawakana mwana President okusinga okukomentinzi ku TikTok yange lwaki tonkubiramu okubiza akasimu netwogeramu maani nogamba nti kibanda jangu ku mani ompeno yo nekamotoka awo ekiwagwa nisimanga kabeti pulufu oba ngambe nti ejangu ntwaleko mu geto nze nkwiseko mu zino zigeto kawempe ekizonaku ssatu eno okitintale biki mu lusenyi ndeeba byonna nga bobimanyi okitegeera ne President atonyiza nga ka uniform mwana nga SFC Fangon Forest Alien Skin okitegeera sebo nange sebo ndi mujase no mulaganze nambe mu nti general natako no namayinja nga 3 waneno nikitojiwone kyalo Eddy nange nenvimba man okitegeera nga biri bitamani President yamani obanda nambali nagisibye wana ofune nakantu wakatiisa waneno wano kubulingi nga kadala nensi bawongala ndi mayini Uganda yange amani kati nagaza mu nsawo nzengenze Buterevu yoyo Alien Skin agamba omukulembeze w'eggwanga ayagala mutambuzamu mu ghetto ayagala mulambuzaako mu ghetto wabula amufuneyo ku munange ku ngoye ez'amagye simanyi naye Alien Skin engoye ze z'amagye azeesibyeko naye gavumenti nga tezanyira ko uniform z'amagye tujjukira bulungi emabega kaawo poliisi yali etabukidde akakoofiira akamyufu nga buli gwalaba n'enkoofiira emmyufu muganda wange okifuuwa
okizza munda. Wabula tetumanyi ku byambalo poliisi eneekolera etya alien skin because y'omu ku bayimbi abatera okwambala ebintu ebyefaananyizaako eby'amagye. N'omugenzi Moses Radio naye yali alina possession ku byambalo ebyo, wabula tetumanyi bakikola batya, naye nga katulabe gye binaggwera. Ensonga za Eddy Kenzo zo tezinaba kubanga ate munange zisetolingibwa. Eddy Kenzo alumbiddwa abantu ab'enjawulo okuva ku platform ez'enjawulo, TikTok, radio station, TV station, nga bagamba mwana tutategeera byayogera tebigatta. Wabula Eddy Kenzo nasobodde okufunako video emu nga agezaako munange okubanga ayogerako eri abantu, ng'eno nno yabadde simu nawe weewulireko byagamba. Naye Honorable Kyagulanyi ye yasalawo yefuula ekipiriya, owulira ffe bayimbi banna ab'amaanyi ayagala kutukakasa, ayagala kutulagako. Kenzo wano recently wadde Chameleone yefuulafula, Chameleone yekola biki, wala biki yamukoze, owulira najja okwegatta ku people power mu mirembe, yeewaddeyo n'agana omwendosinga ate nayendosinga bakabakko. What does that mean? Nesawo ya leero tannamwogerako bye yankola biri bye nagamba byennyini byali mukola noono, owulira fe atulaga mbu wakabi, fe tumwetaaga natwetaaga, ate wadde eri ng'agira ati okitegera bwoza fe tuli basiru. Are we stupid? Ati fe tubeera abasiru ye n'abeera omugezi. Are we stupid? No. Musoke mwogereko ne Bobby Wine mumugambe tatuyisaamu maaso. Nze nakeera enja ne bamukwata n'ennyimba ennyimba bbiri naye baliwobe n'ennyimba volongoto nga mulwanirira. Yakayimba megezi nnwanirira. Bwe nabadde egundi yampeereza yadde emitwalo ebiri ezingulira emmere yazimpeereza. Oba mulowooza ffe tuli basiru. Naye kakati ayagala tulaga mbu tuli bafala, ye mugezi bw'agireeti bw'akukuta enayogera naawe mu inbox enagenda eri enaate naye ate bwe munaddawo okundaga mbwe muli bakabizi egimusiri. Wallahi I'm not stupid. Nja kuwagira Museveni ate nja kuyiwawo omubiri ate nja kubalemesa. Ali esawa ya leero n'omukubi n'omusinzikira message n'omuka muganda wange nti waliwo ekikyamu kigenda mu maaso naye tusooke tukijje mu ddiiro. Nakuyiwinga natakudda namu nazalema okulipulayinga Kenzo kankubuuza oba siyimba Uganda ndeke kasita nja kuyimba eggine oba banayagala bampangira olugwenfe manye nti nvuddewo era tesaagala kamomiro. Nze ndi Eddy Kenzo, nze neekoledde erinnya lyange teryannyandyeko, owulira bwe bwandi muwanyewanye muburandinze njogere. Oyo munnange ye Eddy Kenzo. Yo music industry tetumanyi gye bigenda kuggwera, naye nga erabika ssaawa zino eri mu kaseera akazibu. Abayimbi bo value eyongera kugwa. Tulaba kati omukyala Spice Dana takyali ku map. Yes, Eddy Kenzo naye abantu essaawa yonna bamwambayira ekikookolo, bayinza okumwesonyiwa, ojja kwekanga nga takyali ku stage. Butereevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kuba ngu subscribing gera maaso subscribing, olabike nga ate munange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire, mweraba.